Let's go. Dr. Brain representing Catalan Kando. Ulia. Yumizo waye. Kanira waye. Kwe kuwayirize njaye. Yeah, man. It's a big tune. It's a big tune. Kana kayimba, Dr. Brain representing Catalan Kando bakaita nkuulira bamaze doka uploading ku YouTube channel zawe. So ngena kubasaba naye mugende yo mukanonye musobolo kawuliza. It's a really big tune. It's a nice tune. Kayimba kasufu nyo kamala. Umanyi Dr. Brain omwana oyo, he has contributed a lot to the music industry in Uganda. He has done a lot. Awandise nyimba nyingi nga awandikira abayimbi ate nyimba esinga nezifuuka hit nezibafuula aba star. Munundi guno yavude bambi nakuba kati yatandise okola ennyimba ezize mpozi ngo gasseko n'abayimbi abalala yakoze akayimba ako bakayita nkuulira so ngenda kubasaba bannaye mu mutima omulungi mugende munoonya akayimba ako kuba kati guno omwezi ke kaliko mugende munoonya akayimba ako ye mukakole mu challenges ezeetaagisa mungere mwona. Dr. Blade, I salute you my man. Yeah, the verse was mature, it was big, yabade yabakaguje. Yeah man. Kakano mukasira kano eyo nga tuvudeyo nga bwe mmanyi nti ebera kabira kasira ka movie update nga nyino updatinga okusira ku movie eziba zigenda ofuluma okuva mu VJ Juniors Productions nate olwaliro ku weekend je tutandise olunaku olwaliro filimu 3 zigenda ofuluma okuva mu VJ Juniors Productions. Filimu esookera ddala bagita Lonely Planet. Kasema kano kagenda kubeera ka romantic drama, kagenda kubeera ka romance, kagenda kubeera ka muhabbati, kagenda kubeera ka mukwano. Tubadde tutute ebbanga nga tulaba ku busine obulina omukwano guli machuwa. So Lonely Planet mulimu omukwano omukwafu, omukwano guli machuwa, omukwano omusufu tekagenda kuleka ng'osigadde nga bw'oli. Nkakaso ojja kanyumirwa kayitibwa Lonely Planet, it is a romantic drama. Then kasema akokubiri bakayita Bad Genius. Now, kano ka movie Nabadde ndiye wandege yao waliwo chali bambi yasanze nayimirize motoka yange nangamba VJ Junior njagala movie gye bayita Bad Genius. Please njagala movie gye bayita Bad Genius. Naye ekyawinsolede movie nabadde nagikoze dda nga jaseri na bulinzi kubanga eri released. So Bad Genius it's about haste. Ka haste ka bubbi. Manya abasinga bwe muli ya haste mulowooza kumane haste ne mulowooza ku haste za ababbi bana ab'emmundu ne mulowooza kwega mulowooza haste za bunyaguluzo buli aggressive. No. Kano ka haste baana bagezi babba bigezo babba kasasi batambuza kasasi. Yeah man, kaitwa Bad Genius. Bad Genius by the way it's a remake. Waliwo ka movie akasoka 2017 akali akabatai akali more detailed. Ebutuna batufunye obudde tujja kabakolera kali more detailed okusinga kano, but this one nako kabadde kasufunyo kama remake teyabadde mbi ate nga kakasa mugenda ginyumira basically mu VJ Juniors Productions ever chalema never equad. Then a movie akalala bakaita Dominic. Kano ko purely it's action packed. Ko setaga na bawa details nyingi bwe kugamba action packed mba setaga kunyumiza kingi gwe kyobo manya nti bonootula ovole katandise paka je kagwera teri kuseguka mugenda kuba mutiguka kugenda kuba kuguluba. Now that is it for today nga bwe mbagamye nti ku unakulo lwaliro ku weekend tulina movie 3 ku mutimbagano gwa Muno Watch ne Ronis Entertainment. Asinema kasoka bakaita Lonely Planet ka love story romantic ngogaseko Bad Genius. Bad Genius nabagambye ka thriller haste thriller. Kasema nako mujja kagala kanjawulo kasufunyo kamala then olekosema na kasinema kaitwa Dominic nako sikabi. So nokuba wa updates ku movie yitwa Lioness tubali tunogifulumya this weekend but wabaddewo utataganyiza mne tutasobola gezako gifula but I promise I think on Tuesday ngenda kubamba wa episodes 2 ezaddako twalabako episode 1 episode 2 then tugenda kuba twala episode 3 and 4 kunakulo kusatu oba kunakulo kubiri basically kunakulo kubiri kalayo ne season yokubiri naye ako waliwo akasira wengendo bawera recap yako kaina political message eri so deep nga chetago omuntu nasoka akunyonyolamu nosobola kafuna obulungi. Anyway, that is it. Ngabwe mbagambye it's all about your boy VJ Junior the Incredible. Thank you so much. Ngenda kwebaza n'abaana abatambuza content wa VJ Junior ku mutimbagano gwa TikTok. Thank you so much. May God bless you all. Mukama abakumbire mbagala nnyo. Peace and love. I'm out.